Omukyala wange bwe yali mulamu. When my wife was still in this life, yagamba ayagala omwana we. She said she would desire that her daughter yabadda mu bigere ebye to be the heir. Tunakyogerako ntunga nti naye bagamba ate saidi ye erinaga njagala mwana wange. She never wanted us to engage in such a talk. She said, my child shall become my heir. Nga mama wange bwe yakula naga mama wange yagamba ayagala mwana we naga njagala nga mama we bwe yakula. Like my mama said to be to have a hair from her loins, so my wife said thus. She said, my daughter will be after me. She will take over after me. Esther, the daughter to the deceased, shall become is the heir. Tujja kusaba Esther oba musobola omukwa kubanga abantu tebamulabira ate mmanyi nga omukwateko mpola mpola mumuleetera katebe atuule wano abantu bamulabe. Kakati bino si bya fumbe, bino si bya kika kya fumbe. This is not bino si bya kika kya Ngabi. A Ngabi thing, a fumbe thing. Bino bya kika kitukuvu. This is of a holy nation. By'abaana ba Nvuma. Of a royal priesthood. Maze okuddamu ekibuuzo ky'oli abadde agamba nti I've answered the one that was women about what I just said. Bino bye tukola si kika kya fumbe. This is not a fumbe thing. Si kya Ngabi. It's not a Ngabi thing. Si kika kya butiko. It's not a butiko thing. Bino bya kika kitukuvu. This is of a holy clan. Baana ba Nvuma. Peculiar people. Katonda yagamba Ibrahim. And God said to Abraham, va mu nyumba ya kitaawo. Leave your father's house. Va mu kika kyo. Leave your kindred. Va mu nsi ya nnyo. Leave your country. Ogende mu nsi gye nnaakulaga. You shall go to a country I will show you. Ngenda kufuula eggwanga ddene. And there I'll make you a great nation. Ggwanga ki? What is this nation? Ggwanga ddonde. Njagadde okubaako bennyamba naddala baganda baffe abaakalokoka abamulokokedde ku social media kuno temufunye budde busomesebwa bintu ebimu. Bwe tulokoka bassebo ne bannyabo twafuna ekitabo kino kyetusomamu ne tuzuula amazima g'ekigambo kya Katonda. Timoseewo ekisooka essula 2 olwa 3 n'olwokuna Bayibuli egamba kino kye kirungi ekikkirizibwa maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Okulokoka obulokosi n'oyatula Yesu Kristo okuba Mukama kiyinza obutakumala. Weetaagayo okutwalayo eddaala kye bayita okutegeera amazima. Kati olwaleero njagala tukwate ku bintu ebyo ebitonotono naye nga bya muzizo eri Katonda. Bayibuli esomesa mu kitabo eky'amateeka essuula ey'12 olunyiriri olwa 31 akatundu namba 2. Bayibuli egamba bweti, kubanga buli kigambo Mukama kyayita eky'omuzizo kyakyawa. Buli kigambo kyonna Bayibuli oba Katonda wa Bayibuli kyayita eky'omuzizo ekyaba akikyawa. Kati waliwo emizizo egimu nga birabika ng'ebitayina nsonga naye nga bw'obikola bassebo ne bannyabe emabega waabyo waliwo okutabagana n'amagombe, waliwo okutabagana ne Setaani. Ekyokulabirako ffe abalokole bwe tufiirwa tusaaka abasika naye tetwabya nnyimbe. Ennyimbe tetuzaabya naye ate abasika tubateekako kubanga okusaaka abasika kya Bayibuli. Era omusika asobola okubanga mukazi obanga muwala ng'omusajja yazaala abaana b'abawala nga teyazaala balenzi, abaana abawala ne basikira omusajja. Ekyo kya Bayibuli. Mu Bayibuli ffe kikkirizibwa. Era kikkirizibwa omwana omuwala okusikira maama we. Mu mawanga amalala ojja kusanga tekikkirizibwa naye eno mu Bayibuli, eno mu bulokozi kya Bayibuli ddala naye ate ng'okwabya olumbe si kya Bayibuli. Ekyokubiri, ffe bw'oba ne maama wo, oyina taata wo, oyina muganda wo, oyina mukyala wo, oyina mukwano gwo gw'oyagala ennyo, buli kigambo kyonna ky'ayagala okugamba akikugamba akyali mulamu.
naye bw'amala n'afa tayinaayo mukisa mulala kujja kugamba nti kola bwoti nga yamaze okufa. Kubanga ffe Bayibuli etugamba nti ebigambo by'abalamu toyinza kubibuuza bafu. N'olwekyo kya muzizo okwogera n'abafu. Ffe tetwogera n'abafu. Omuntu bw'amala okufa kiwedde. Ebibye tubimulekera ne Katonda we kubanga aba afuuse agenze mu nsi ya mwoyo, ffe tuli mu nsi ya mubiri. Kya muzizo okwogera n'abafu. Era bw'otabeere ng'oli mulokole nga wali wajja nga ekintu kyerimbise mu kifaananyi kya maama wo nga naawe oli musanyufu ng'oga nti maama yankyalidde. Nedda, oyo si maama wo. Oyo si maama wo nziramu. Buli kigambo kyonna maama wo oba taata wo oba mukwano gwo oba bbaawo oba mukyala wo kyayagala okugamba akikugamba mulamu. Kyatakugambye nga mulamu talina mukisa kukikugamba ng'amaze kufa. Ekyo kitegerekese. Ekyokusatu, bassebo ne bannyabo abampuliriza, ffe abalokole tetwekunga bantu kuvaawa nawa tugende tulime ebijja 15. Omuntu omu asobola okubirima. Tusobola n'okuteekako omukozi n'abirima awaka ne wanyirira nga tubirima kutereeza waka butazika, naye tetubirima nga mizizo. Kati ffe abalokole kya muzizo okulima ebijja ng'emizizo. Ekyo ndowooza kitegerekese. Ekirala, ffe tetusamira. Lwaki bino twagala mubitegeere naddala abantu abatali balokole? Kubanga mutwesittalako nnyo, naye ate ekyewuunyisa temwesittala ku basiraamu nti omusiraamu bw'agamba nti sirya mbizzi nga mumuyina mu famire ali omu nga bwe muli 15 muli bakatuliki, bwe muba n'emikolo egibagatta olw'omusiraamu omu temufumba mbizzi. Naye ate omulokole bw'abagamba nti bannange nja kujjanga okuziika, naye bwe mutuuka okwabya ennyimba sijja kujjanga, ne mugamba yatuboola, atukyawa, tatwagala, yatwekutulako. Naye lwaki omusiraamu bw'abaga nti sirya mbizzi, bwe mutuuka okukola omukolo ne mutagifumba ku lulwe ne mumussaamu ekitiibwa? Katwagala mututegeere, mumanyi nti abalokole kino kye bakkiririzaamu, kino kye bakola, kino tebakikola. Kino tebakikola. Waliwo famire ezimu nga bw'owasa mukazi wo baganda bo baddembe okwegatta naye, tekiina mutawaana mu mawanga agamu. Kati ffe n'ewaffe mu balokole kiba kya muzizo. Obwo buba bwenzi. Obwo buba bwenzi obuwedde emirimu. Ndowooza tutegeregana. Kati twagala mutegeere nti kino abalokole bakikola, kino tebakikola. Bw'akugamba nti nze saabya lumbe, bw'akugamba nti nze sisamira, mutegeere bulungi omumanye nti ekyo abalokole bwe batyo bwe bali. Muleme kutwesittalako. Ne tuzudde emirundi mingi nga mutwesittalako, naye ate ebikwata ku balala temubeesittalako.